ono muganda wange Diana mwana Munnayuganda nkola naye tuli wano eno mu Asta Hospital ku Alukusais tuli eno ku ddungu mu UAE embeera yamutabukako luli ne bamulongoosa naye tusaba buyambi nkuba omulanga kubanga biiru y'eddwaliro gye baatuwadde sofa eri mu bukadde 42 obw'e Uganda eri mu bukadde 42 obw'e Uganda gye mitwalo gya ddiramu 4,200 ate nga tukyalimu mu ddwaliro embeera egira n'etabuka ne bamuzza ku oxygen wuuno nga w'omulaba tuli mu ddwaliro tuli wano ku Asta Hospital mu Alukusais tuli mu Alukusais wano ku Asta Hospital we tuli tumazeewo ennaku embeera yamucyankalanako ku luli ne bamulongoosa n'agendako ne mukoma naye tuli wano tusaba buyambi bwammwe buli Munnayuganda munnaffe gy'oli yonna otuwe ku buyambi kyonna ky'onooba otuwadde tujja kuba tusiima nnyo kubanga tetusobola kweyinza biiru nnene ate bulijjo tweyongera okubeera mu ddwaliro wano kye tusaba tusobole okufuna engeri gye tusasulamu biiru eno oba kiseera Mungu anaaba akituusizza ne bamuzza eka deni obujjanjabi bulala bunaabufunira eka e Uganda naye nga tuli wano eno Dubai tuli mu Asta Hospital ate insurance kadi zaffe tezisobola kurikavalinga biiru eno kubanga ssente zaakoze eki zaasusse obungi kampani eyina ze yasasuddeko naye era tukyalina biiru eno so nkuba omulanga nga nsaba buli alinayo kyalina atuyambe muganda wange ono ye Diana ahimbisibwe yajja mu mwezi ogwokubiri wano ku ddungu okukola era tubadde tukola naye yafunyemu obuzibuzibu n'olubuto ne lwekyanga ne bamulongoosa nsaba Mama Fiina otudduukirire omwami Kyagulanyi Ssentamu buli Munnayuganda munnange wonna w'oli ky'olina kyonna kibeera ennyongereza nsaba buyambi ku lwa muganda waffe ono nsaba buyambi olwa muganda wange ono ndowooza mumulaba wano waali Baby bakusye ku magulu kolako mpola ndaye byombe sibitegeera sibitegeera birina watewe ubundi bwe bireka You have to be. Yesterday you did not slowly.